nimba nagamba nti akwagalize komera ddala kwagaliza ntaana so tuyozayoza abamu kwabo olukalo olufulumye ate era Machete ng'omuntu muyozayoza ate era ne munakuwalirako n'ebyo gy'abadde nti akaseera kano konna emyaka 6 si kintu kitono naddala nga ekikuvunaanibwa kirimu ebyobufuzi. Lwaki ngamba bwe ntyo nti senga oli mubbi wa nkoko oba watta muntu gy'oba osibiddwa eri abakuvunaanyizibwa tebakulinako interest lwasonga bwe bazzaako omusango oyinza oba baleka ku kyalo kati wano bamu akufaananyi nga gundi yonna entity yonna ekufuga oba ekulembera ekimanyi oli against yo bamu akafaananyi nga prison gy'owangaalira omukulu abatwala oli against ye so embeera mwabadde nsobola ogitegeera ogikubamu akafaananyi engeri gyebaddemu naye nga Isigi bwe yagamba nti bonga ekibiina tebavangayo kukkiriza na kukkaanya na muntu yenna agera bageni ne government yes mu nteeseganya ez'okuteebwa wabula n'agamba nti wabula tebajja vunaana oba tebanenya muntu yenna anaavaayo n'akola enteeseganya naki ne government. Ekikulu ekyebuuzibwa nti enteeseganya eri ki etambudde etya? Enteeseganya gye nnamanyako eyasookera ddala okusinziira ku bigambo by'Esigi yali yakukkiriza misango nti Ebuloni etukutugira wakuma mu bantu omuliro nti ye era ABCD gye twagala okole nti ye gwe nga bakola ki bakuddiramu kye baatayagala kwe kugamba nti tewazza muki musango kwe kugamba nti toyina musango nga wekyali kirambikirwa nga babagamba basibiddwa bwemage tugamba nti twakusanga ku Amedwell eneyokuba eyokukola parade webali bajaguzo birthday ya president wa kiriza ye naliwo era nagikola biro najyo munamukola bokiriza tuwakola biro oyo then nga bali banoonya engeri gye bakola ki naye kyannaku nti gavumenti yaffe ekirwadde ekisinga okuluma bannansi kyekirwadde kye bayita ekyenguzi kyekirwadde okutuwa inappropriate service ez'omunguuba service ezitatuukiridde kyekirwadde ekikulu. Nze ebigambo bino nkyabyogera nja byogera lwaki tulina opposition lwaki opposition y'amaanyi lwaki opposition etunuulirwa nga enunula it is because bakozeseza obunafu bwammwe ne baguza abantu nti bo we banajja mu ntebe bajja bukola ki bajja kukola kino ABC bajja bukolako kaakati ekifudde opposition ey'amaanyi nga bwe tugiraba kati kyoleka lwatu obunafu bwammwe ekyali y'amaanyi wulira kyonna kyeri wengambira nti y'amaanyi singa evaayo ne bagamba nti enkya tugenda kukola kino ebitongole byonna eby'obukwerinda bikola ki bivaayo ekiraga amaanyi gaabwe. Ekyokubiri wengambira nti y'amaanyi sifuddeyo oba wa anti oba wa FDC oba wa kingamba opposition byonna awamu byonna ngo bagase wamu bw'obanga omukulembeze yatukulembera yafuna which percent bagamba 70% bw'obanga bagamba yafuna 70% nabo bayina 30 ekiseera balina ogutundutundu gwe bakwata aba opposition nga abantu asatu ku buli 10 babakkiriza. Tulabyeko wano gavumenti mu East Africa ng'esobola okutegeka akalulu kawangula 95%. Tanzania wano akalulu akawedde kitegeeza yeri sankulu kyara kakati kitegeeza Uganda bwe tusobola nga opposition esobola okunyigiriza paka mu 70% kitegeeza weebali ate baba baki bamaanyi. Kati kino kyengamba gavumenti buli wolaba nga opposition eri ibeera y'amaanyi oba y'amaanyi nnyo okusinziira bw'obadde ogirowooza just no waliwo bingi ebituli bingi ebikulimu bali bye bakozesa okukola ki okufuuka aw'amaanyi singa tebibaawo bali baba banafu. Kakati kyenvaayo kyenjajanira nti ekyobulyaza amaanyi ekiriwo kwe kubeera nga omuntu osobola okunyigirizibwa igwe
olw'okuvaayo okulaga obutali bumativu bwo eri gavumenti ekutwala. Naye ate ono ajeetera okuteekako obutali bumativu, ajeetera okuleeta okubanja eddagala mu malwaliro, ajeetera okubanja enguudo ennungi, ajeetera okubanja omusolo ogwokka, temukutteeko kyekyobulabe ekisinga. Era ndowoozaamu nti bano bamachete ebibonezo bye badde basaavinga, omuntu oli aleetera machete okuba ow'amaanyi, aleetera machete abantu omugoberera ne bamukkiririzaamu, yandisoose okukwata. Omuntu ono okujja okwevuma n'agamba mu ddwaliro temuli ddagala, gavumenti ng'okimanyi nti gwe eddagala olisindika paka ku muntu wa wansi terituuka, tandika ono litatuukira. Bw'olina osooka okutandika okukwata, lwasonga bwe litatuuka gw'ofuula nkerettanyi ekalungu okuba aw'amaanyi. Lwasonga ki? Agenda byogerako ate nga maama Naaka bye bimunyiga. Bagambe omubaka waffe Bobi Wine agenda kwogera ku nguudo embi, atuukeyo ng'ekituufu ddala aziraga gye ziri. Tulabeko ne ku nguudo ng'ebigoma emisana biva enkuba bwejja bivaawo ne munoona ne mubizaawo. Buli waabiraba omwami oli abadde asuubula amatooke ng'ayita ku kigoma ekyo, abadde asuubula kasooli ng'ayita ku kigoma ekyo, kyekisinga okumunyiga. Alaba Bobi Wine yali mukola ki? Mukyogerako alabisa atuuka n'agamba kitegeeza ono kati omununuzi wange byaddala. Nsaba gavumenti ky'oba okola, sooka okwate okunyiga abaana bamachete bawayisa mufumbira bali mukukuba mu ttooki, sooka onoonye ttooki we bagikuba kituli ki kyekiviirawo okuleetawo ekituli ekyo. Buli wonookwata ekyo okuziyiza okwo kigenda kuwa advantage. Wayisa ajjako era kumakyayogere nga byayogera ayisamu talina kyagamba, talina kyagezaako nga talina kyagambayo. Nze ngenda kutuuka nnoonye we nnyonnyola omuntu nti gavumenti etukoledde nguudo, ng'era ddala n'oluguudo olugenda gye nsula lukole. King Saha bw'avaayo n'agamba nina kawuka tufa emyaka egisukka mu emeka? mu etaano. Ng'ate mutulaga nti nno mu bajeti zonna eziyita mweruli nga terukolebwa. Bano aba gavumenti abatatuukiriza kuzimba luguudo luno bafuuka banafu nnyo, oba nammwe bannansi okusinga King Saha avuddeyo okulabisa akafufu kayitamu ng'agenda ewuwe. Yaba w'amaanyi lwasonga waayita ng'enfufu eyo efuumuuka waliwo bamaama Nagundi abakolerawo tonninyiro olw'eggulu enfufu ebagendamu. Abakyala bali okubalina bukiyosiki bwabwe amaduuka gaabwe enfufu ekola ki? Ebattidde emaali. Imagine omuntu akola boutique, omuntu akola restaurant, omuntu akola ng'oli ku luguudo lw'ennakawuka. Oyinza otya okumukakasa omuntu oyo agenda kwagala nnyo gavumenti ng'emaali ye efa buli lunaku n'atayagala King Saha ali mu jjukuba. Kati omulamu omukulu nga tunaba kukwata bamachete bamalira mu kkomera, olina kunoonya bituli we biri machete ebimufudde ow'amaanyi. Olina kunoonya bituli we biri ebifuula Waiswa Mufumbiro, ebifuula Olivia Lutaaya. Lwansonga abaana bano aboogera bano ekyofuula bamanyi batise mu Jjunganda ekuvayo ne bagamba MP w'amaanyi. They are looking out for loopholes. Ebituli ebibalimu bo bye bagamba abantu bakozesa otumaguzi ebajjukiza abantu nakaseke ABCD tunabifuna obibwetaka bususse okategeddaka bwe kibanga ddala kikoleddwako ogenda banafuya. In fact nze nsinzira ne ku kamera nga nkugamba ebigambo bino, abantu abaagala ennyo gavumenti okukyoka ekisinga okubaluma byebyo bannabyafuzi baze ne babikkula ne babalaga nti banna ebintu bino ddembe lya mubifuna naye temubifuna lwakuba nti ki gavumenti ekola ki kikata gavumenti obibawa. Kati bwebuvaayo ne mugamba nti mubikola so tutakola 100%, naye waliwo n'ebirabo omwana omutono ogamba kano katukatereeze. Bwe banaakola ekyo gavumenti egenda kufuna eriiso eddungi, egenda kufuna abantu okutandika okudda abava ku opposition nga bagiyingira. Bava ku opposition bakola ki? Bagiyingira. Olw'ensonga eri mu kutereeza. Ate era singa nkakasa loopholes zino zikendeera, gavumenti eno eriwo abantu tebagiwalana. Abantu bali mugiwana lwa service delivery.
tebalina bubi bwe bagiwalanirako ate government ngegezaako wano yaleeseeyo ekyokukera okuyonjanga ebibuga gye muwangaalira mwasigadde mwebase anti government nekola enguudo nemwekakasa nemuzikubako omuliro government nejja ekola enguudo olinaka mwina kumala kundiira anti Ebuloni labayo gwe mennyini otugambye gavumenti eri mu kukola kulongoosa abantu babeere bayonjo ne babawangalira nga wayonjo twalongoosa ddi last Saturday leero nnaku mmeka leero lwakumeka nnaku mmeka naku 5 naku 7 eziyise 6 eziyise enguudo kasasiro twamuyonja ne tumuteeka yavaawo oba nedda ebimotoka bikola butasamuka butasamuoyo ebimotoka tulina bitini twapangiza olira akalembeekereza ke mwafunye tulaba nga minisita bali omu nsi yakavaayo okulangira nti Ebola tamuli we are Ebola free Uganda singa mu wiiki zino eyise ennaku 6 zino twogerako singa Mukama Katonda bawadde ekiro ky'enkuba kolera yalisuula aya anti buli kolido woyita okuyingira wantu waliwo kasasira entumu bweti gye tutamanyiza avaawa tutamanyi zigenda kuvaawo ddi kakati gavumenti muyinza oleeta omulamwa naye guwumbiddwa gutya okulaba nga abantu bano abagulimu oba abantu bano abaganyirwamu tebanyigirizibwa waliyo saawa zino omuntu bambi nga kasasiro bamutadde ku dduuka maaso awo ennaku 7 akyumiraawo nyina we nayise awali Dunamis va ekatwe ku ekibuye ku poliisi yambuka tumala iri ku bitaala by'e Makindi waliwo kakolida kukoyitamu kakusula eri mugetogetawo akagwa ku kalenda awo bakute kikasasiro ne bakiteeka mu junction wali wennyini awo naye nasese omala yafuuse round about olire ekyasesezza waliwo bu restaurant ebbali waliwo amaduuka ebbali kati kubamu akafaananyi mu wiiki eno eyise owalesona akola nnyo oba bantu bagamba awo twagala waliwo ka perfume akavaawo nga tulya so yensi yaffe gye tulimu naye tusaba nti gavumenti webekola batereezeemu bongere ebirowoozo meyo okwekenneenya minisita bw'otugamba nti n'ensi Uganda yonna erongose ku lunaku lumu novaayo n'otugamba mu lunaku lumu lwogenda okulongoosa wafunyeyo ebimotoka 15 wafunyeyo ebimotoka 20 wapangisizza minisita oba we tulyazaamaanyizza bwe tuba twogera ku levo yansi gye wagambye bonna balongoose ng'oli mutugamba mu kapasite yo y'ebintu birongoosa by'olina biconcentratinga mu bisobola kutwala constituency emu oba division emu mu Kampala bwa bulyazaamaanya so nsaba bongere okutaanya ensonga zino bongere nozitundamu zibiri nga zigasa abantu nga bazifunamu otherwise ensonga y'amachete ne ttiimu ye Olivia Lutaya Bobby Yanga Wanga Kivumbi bonna bamwe Kivumbi tugenda tubatwala mu political prisoners bonna bano ensonga zaabwe zikolebweko ekisingira ddala obukulu betwetaaga bwe bulamu kwamba tetuwekakasa nti bw'ova mu bulamu bw'ensi eno wano ozzaako ki so abantu bano babawe eddembe bajje mu bantu obulamu butambule mu ate n'abantu temubaboola n'abantu temubaboola tebaana musawo gwonna gwe bakoze nti omukulu bw'avaayo najja n'ataanya nakkiriziganye banakkiriza oyinza okikkiriza olw'obulumi n'okulaba okusomoozebwa nti emyaka 6 tonnafuna kuddibwamu otuuka n'okemebwa n'ogamba bannaaye kiri nti tuve kiri nti nabba bwekibanga ekyokukkiriza nti nabba enkoko kyekintaasa nagibba naye muzikirize nzire mu bantu nzire owange so tekijjaawo nti omuntu ono akkiriza mu kukakibwa aba yakikola wabula abakkiriza okutaasa obulamu bwe era abakkiriza olw'okudda okulaba nga abanga abantu abalala because abantu bangi tubalaba nga olusi eddebe olikubira ku social media naye ngaobulamu bwe bugenda mu maaso naye munna ali eri omusebe mukomera leka musalira musango ng'avuddeyo nti yakuliddemu olukwe waba yakuliddemu olukwe naawe egezaako obeere gy'abadde olabe batolye olabe babyangu so ensonga zonna eziri ku kitebe kya Nuupu oba eziri mu maaso ezigenda mu maaso ku social media temekitwala nga kyakuŋŋoola oba abantu bano bayisa mu maaso naye olw'embeera y'ensi yattu nga bweri kyebadde balina okukola gw'olina osooka okunenya ye yamukwata n'amuwaliriza okwewozaako
ng'ate yeewoza ku byataakola gw'olina sooka okunenya era gw'olina sooka otunuzaamu emmundu lwaki wasikiriza Machete ogamba nti yabba enkuku nga teyagibba so kikunenya ye kukkiriza ekyo kuba akazita akabeero tetukamanyi tuyinza kukateebereza nekumanya kiki kali otherwise ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda katono nnyo ojja kunzikiriza okukola ku nsonga eya Prime Minister gy'ayogedde nabbanja agambye nti Joel Ssenyonyi bali batya bamukwano nfaafe bababeera mu palamenti kaakati nze ndi wano nyina pate gyempagira naawe olina gyokola ki gyempagira naye ate tutuuka ku sseeti wano nga tuweereza abantu tubaweereza kitya ekintu kyekimu kati that is how politics does. Ekyokubiri Nabbanja okutte Joel Ssenyonyi muligenze mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka obadde oyagala ayogere ki ayanjula atya gobadde obuvunaanyizibwa okusitula babaka mu palamenti kumbiranyi era nga ffe ababaddeyo enduulu esaanikidde wetubadde buli omu emizira negidu ekituufu kiri nti okuleka nga ebyobufuzi obigwamu bugwi naye oba omanye ebyobufuzi kyebitegeeza ebyobufuzi tekitegeeza nti nno omuntu abe mulabiwo mpaka ate tekitegeeza nti nno toyina kukola naye engeri gyeri nti ekituufu kiri nti mu ggwanga tugenda twakkiriza ebibiina ebyenjawulo multi-party system kitegeeza buli kibiina kirina okukola ne munne waakyo okuba nga baggusa embeera zino oli meeya oli wa NUP ogenda akasente gye kava akasayininga WNRM kaakati mmwe okuvayo ne muweereza abantu bali ababalonda ebya pate binabisa mabbali ne mukolagana ne mutuukiriza wabula kye mutalina kuvaako ye system ey'ekibiina kyo kikyekugamba ennono y'ekibiina egamba kinti bwe banga waliwo layini gy'otalina kusukka togisala olw'okusigaza kowazi z'ekibiina kyo n'okusigala ng'otwambuza ebyo ebigenda mu maaso ekibiina kigamba tolina kulya nguzi tewenyingira mivuyo okulagenda okubindinga nomusabayoko kasente ekibiina kigamba nti tetulya nguzi ekibiina kigamba nti tulina okuweereza abantu saaviisi ezituukiridde gwe sigala mu ofiisi yo ng'olondoola okutuukiriza ekibiina kyo kigamba ogguse omuntu ono yakulonda akufunemu nga ggwe mmeeya we owa NUP naye ng'ate okozesezza resources eza gavumenti eya NRM zeekuleetedde ekijja kufuula ow'enkizo era ow'enjawulo ajja okusigala ng'osaavinga mpaka mu gavumenti oba erikola ki erikwata naye ng'ate yewa obuyinza esebo nyongera okubajjukizako bakama banga bantekamu ssente nga si bibala eba focus invest services bagamba batwalira omukolo balina ba MCs balina aba DJ balina abasanyusa aba buli kika ku mukolo Ebron yawe nyini woyogedde waliwo customer akubye essimu nga ayagala package ya bronze katandikirwako ka mitwalo nga 85 naye ng'ate ayagala asolobeyo kagene mu package eri yakamwesa mpasokoleyo ko service aziteeke eno ne mugambe tekina mbuzibu customer ye boss waffe so tukanya nti bw'olina ky'owulidde nga mu package ekuweereddwa kibulamu tusobola okisokolayo eri eno tujjayo mu kekimu ne tukiteeka eno ne kikuyambako okufuna service ejjudde mu busobozi bwo wabula kye tukkanyaako nti bwe basokola ne bateeka eno oba wata akasente akakola ki akeyongerakoko nosobola okubeera ng'ofuna ekyo ky'owuliramu eddembe kyoyagala so mugende ku TikTok eya Focus Event Services mulabe biki bye bakola ate era munyumirwe ne service ze bakakolako so that omanya nekibagenda okuwa ku mukolo gwo tulina ne bannaffe aba Focus Breakfast and Branding bagamba nti gwe wonna wooli oyagala kuwunda giwundawunda oyagala abaana batambule nga bali mu ovulo omwagala oyala mu kolera ka birthday gift oyagala mu koyewo katonetone nga kayimu obuyiiya bonna oyagala mu nga botro oyagala mu ekikopo ng'ekikopo ekyo kiwa mu kyayi kiraga ekifaananyi kye oyagala muwa ka t-shirt nga kuliko ekifaananyi kye oyagala muwa kiki buli kitone kiwali owuliddeko kiwali olowoozezaako banoonyeeko aba Focus Graphics and Branding babe nga bakuyiiyiza ng'olina bizinesi yo oyagala gibranding okuva ku ID y'omulimu okutuukira ddala ku business cards, stickers, banners, signpost okulaga office y'oweeri, billboards byonna byoyagala nga bigwa mu tubeeri banoonyeeko babe nga bakolera n'abakozesa z'essimu ku screen baba bakutuusizaako service yaabwe so ng'ate ne
bicycle kick bagamba nti omusajja za amanyi erinnya ly'omusajja ewaka oli eyo ne ku kyalo bakufuula sa ojja tolina kaveero omukazi akulengera eri nakola ki aga kyonna oli ku kyalo naye waliwo erinnya lye bakuyita lyotamanyi kisasi kimu sindikanjake oyo akasajja kaluyongoluyongo mpale nywera miguwa abakazi abo kati kola kimu noonya kujja kagato akukyusize olutambi lukyuke oyo alina kasepiki oyo muzibu ali kaliba ekuba tekola ki tezikiza so kakati lwanisa amakaago gazza engulu okozesa bicycle kick ddagala lya butonde ate bakozesa egyo emiti egikuliraanye temuliimu sayansi mulala mubadde balabe ffe balungi nnyo okusinziza gye twatandikidde mpaka wano temujjanga okwo tabagane mu vidiyo eddako nga bulijjo Ebron Brian ambassador w'ebinyumu ebinonese I sign out kusubscribinga ku Focus TV bingi